Akatambi ako n'obutambi bwe ngenda okuddizaako maaso awo bwandibanga bulaga ekifaananyi ekiyinza okubanga kifaanana ekisaawa zino wali mu Gomba East oluvannyuma lw'amawulire agatandise okubanga geebungesebwa n'okubanga gatambula each and everywhere nti Flavia Namulindwa kubula mwana kwesitukira yandiba nti teyabuliddwa mwana wabula yeesitukidde n'asitukira mu kaadi eya nuupu ebadde yagabibwa dda omukulu nga bagiwadda Saazi Godfrey ne bamugamba nti ddayo mu paaliyamenti ekisanga ekirala kitegeezebwa nti kyandiba nga kaadi Flavia Namulindwa abadde bamukubajjayo essuubi yandibanga kati yakubye Saazi Godfrey ejjayo essuubi obukakafu bwa bino byonna singa ova ku vidiyo eno n'otambuza amawulire nti bawadde Flavia Namulindwa kaadi nga togimazeeyo ogwo musango gwo era weenenyanga wekka. Ekisookera ddala ngenda kubanga nkupuleyingira akatambi kano karerizingiddwa mwana mulenzi amanyiddwa nga Pinto omusumba wa NUP yatadde akatambi akagambibwa mbu katambi ka Saazi ng'alina ebigambo by'ayogera nga n'ebimu ku byo birina engeri gye bikakkanya n'okuweebula omukulu atwala ekibiina ki NUP, and that is none other than His Excellency Bobi Wine. Let us first listen to this from Pinto, then tukomewo. Naye ayina challenges azeyi family yadikutte kati waliwo akaalaawo wasinda nejjo namuwulire ku muzindaalo kye nasembye nayo ne mugamba president byonna mbikoze byalo 14 naye ekyalo kwova kikyannemye abantu tebakukkiriza tebatutegeera simanyi oba ffe buzibu oba gwalina obuzibu naye nga nate nkitegeeza yalina obuzibu. Katambi kano ke bagamba nti ka Saazi Honorable Godfrey katambusiddwa ku mitimbagano egy'enjawulo era ng'abaana obwedda bagamba nti tebyakoma ku katambi kokka wabula nti yatambulakokko n'agendako ne mambuka ga Uganda bibadde bitambula. Just you can treat it with the contempt it deserves. Kati katugendeko ew'omukulu Nuuwa Mutwe ono musajja wa NUP lukulwe nnyo era nga y'omu ku basajja abatambula olumu ku gaali ya president w'ekibiina ki NUP His Excellency Bobi Wine gayo no Nuuwa Mutwe. In fact Nuuwa Mutwe teginnawera na myezi 3 nga yakareleasingibwa okuva mu kkomera ku nsonga ze zimu za struggle. Nuuwa Mutwe oluvannyuma lw'akatambi akafulumye Nuuwa Mutwe yarekodinze vidiyo ennene enzibu ng'akolokota nga yeesammula n'okukonjera omukulu Honorable Godfrey Saazi era Nuuwa Mutwe ng'akozesa ekigambo ekyo ekitera okukozesebwa nti munya n'ebiringa ebyo. In fact Nuuwa Mutwe takoma ku ekyo akoola n'akakiiko k'ebyokulonda aka NUP akagabika kaadi era akazigaba ne kagabira n'ono Honorable nti kaveeyo mangu olw'ensonga bandi banga omuntu gwe balina era gwe bakwasa kaadi y'ekibiina si ye muntu weewaawo yeeyuuyo. Sooka owulirize Nuuwa Mutwe here tukomewo. Ogamba otya mwana wa maama ono Nuuwa Mutwe nga bulijjo kansubire bwakedde bulungi era ensonga gye nze ngoberera era mbadde ngigoberera akabango manyi nabagamba nnyo nze saagala kwogera watali bujulizi. NUP yavaayo negaba flag zaayo eri abo abagenda ogikiikirira mu palamenti naye njagala tutunulire nnyo Gomba eno ye wafubutuka His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert gy'ava gye bamuzaala mukoweeri erimu Gomba eno General Museveni gye yasimba amakanda mumanyi bulungi nnyo faamu y'ekisozi eri mu bitundu bino General Museveni gye yeddiza kitegeeza ekitundu kiri sensitive nnyo
ate era bagamba nti omuntu yenna okulaba amaanyi ge gatandikira gy'azaalwa gy'ava. Kitegeeza nti General Museveni ajja kukola buli kisoboka kyonna okulaba nga Gomba His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert gy'afubutuka tabaayo n'amaanyi oba tabaayo na mirandira. Naye kino akikola ata? Kino ayinza okikola nga tayita mu kuteekayo ba NRM kubanga kimanyi bayinza obbawandula. Wabula asobola okikola ng'ayita mu kukwekereza abo aba NRM naye nga bali mu NUP. Kakati olwaleero omubaka yaweebwa kaadi era abaddeyo nga incumbent Saazi Godfrey Gomba East si musajja mutuufu ebyaddala. Era akakiiko k'ebyokulonda ka NUP mulina okusoomoozebwa okw'amaanyi. Simanyi oba infe eyo mwali mugifunyeeko omubadde temugifunangako before nga temunaba kugaba kaadi. Naye anyway we trust the process. Era I think waliwo abeesobola ba petitioninze era n'obujulizi obwo cause have confirmed part of the evidence yatebolingibwa nebaweebwa. Saazi Godfrey era nga yakalya obwomubaka bwa parliament yagenda mu ndagaano gye bakola ne RDC w'ebiseera ebyo w'Egomba Frank Serubiri. Era I think ndowooza mu ndagaano eyo Saazi yalina okuweerera omwana wa Frank Serubiri RDC oyo. So no baliyita Uganda Matters, I think oba decides what you say yo. So in return Saazi naye yalina byalina okukola. Aside of that, General Museveni alina muganda we Gomba eyo. Mwami oyo yazaala omuvubuka gwe bayita Benjira. So Benjira yagenda kujja nga UFMP mu Buganda ku kadi ya NRM. So mumanyi bulungi nnyo nga UFMP oyo alondebwa wansi wa electoral colleges. Kitegeeza nti abavubuka okuva ku byalo ku Miruka n'Amagombolola bebakola colleges ezironda UFMP. So the deal was nti Saazi akole bufubirire alabe nga mu kalulu k'abavubuka NUP tekombayo yadde. Nga bwe ngambye nti abavubuka bano be balonda UFMP. So mukolo obukubirire era mulaba bulungi nnyo n'ekyalo Saazi waava NUP teyasobola kuwangulawo yadde. Era mwawulirako ku firimu nti stampu yabuzibwawo abavubuka basobola nominatingibwa bagende bavuganye ku bifo by'abavubuka ku byalo ku Miruka n'Amagombolola. So that was the deal. Nga era Saazi bamusuubizza nti mu kalulu ka bonna singa abase kiwalinze kadi ya NUP ye tagenda kutataganyizibwa era NRM tegenda muwa buzibu bwonna. Nga sinamagenda ku skandenu gye muwulidde mwenna ey'amaanyi esinga nti Saazi beesitula ne bagenda ekyengera n'oyo omukyala oba ye Nakawooya omukyala wa NRM yali avuganya mu kamyufu n'asuulibwa ebbali mu Gomba East. Ne bagenda ne basisinkana Salim Sale whatever was there seetaaga kumanya. Era waliwo ne audio ezafuluma ze tutajja kudda ng'agezaako okukakkanya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert. Naye I think that kyandibadde nti eyo ndowooza yeri personal. Naye wano nga wenzizeyo ne nkugamba nti Gomba eyo tugyetaaga. Tuyinza okulaba nti omuntu wa NUP biki ne tutafuna muntu direct wa NRM naye ng'omuntu oyo akolera NRM direct. So like omuntu nga Saazi Godfrey waba asobola okugenda person eri omukulembeze we His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert. Kitegeeza nti omuntu oyo ssaawa yonna asobola okubaako n'ekyakola ekiyinza otuusa obulabe ku His Excellency Kyagulanyi. Anyway, naye ebyaddala nze nabagamba soogera watali soogera njwanjwa. Part of the evidence weeri nga bwe mbagambye ekibiina kya NUP naddala akakiiko ka EMC part of that evidence yakaweereddwa. Saazi Godfrey musajja si mutuufu, musajja munyampi. Ekyo nkikkaatiriza nti zeemu. Saazi musajja si walaali si wa mazima. Ebyo bigambo bya mwana mulenzi Nuwa Mutwe byonna ng'abyogera ku Honorable Saazi Godfrey. Ono yabaddeyo mu parliament ku kadi ya NUP
wabula ng'era akakiiko k'ebyokulonda we katuuse okugaba kaadi kagambye nti era ono yagwanira okwongera okuweebwa kaadi. Flavia Namulindwa n'asigala ng'ebintu bimutabuseeko. Mbadde nkugamba nti kati katugende ewa Flavia Namulindwa. Byonna bye ŋŋenda okuzzaako oli waddembe okugamba nti baamuwadde kaadi oba tebaagimuwadde. The answer is coming from you omulabi. Njagala otunule n'amaaso go nga moogi wekkaanye. Kati ŋŋenda kusooka nkulage ku zimu ku moments za Flavia Namulindwa bwe yabadde e Kasanda. NUP we yabadde enoonya obuwagizi ng'ekulemberwa omukulembeze His Excellency Bobi Wine. Flavia Namulindwa was very welcome everywhere. Era amaanyi ge yabadde nago gaabadde gasukka ku ga bulijjo wabula awo era nawo tugendagendawo. Soka olabeko ku butambi buno katini bwe tuli tovaawo. Kasanda there. President amaze kubanga atuuke Kasanda. Naffe we tuli mu area tumaze kubanga tutuuka. Kasooke tulawune tulabe reki. Bakira Flavia Namulindwa obwedda buli wadda ng'abamu bamuyozaayoza olw'okufuna kaadi. Ekintu buli muntu kyabadde akimanyi nti Flavia teyabwebwa kaadi. Ate abalala nga bagamba nti bannange Flavia bakuwe kaadi. Ate abamu nga bamusaasira nti teyafuna kaadi. Kati wuliriza kano. Flavia Namulindwa we yazze e Kasanda okunoonyeza His Excellency Bobi Wine akalulu. Yazze ng'ayambadde emabega eno nga walaga Still Gomba East Constituency. Mary Flavia Namulindwa yajjidde mu ngoyi ezinoonya akalulu ka Gomba East. Kasoka nkulageko wano katono. Amina mama. Be strong in God. Thank you so much. Ombala hizo kuita wano. Wano. Tona dansi. Agambia tagala Bobby Sisente. Tagala Bobby Sisente. Ti njagala wano weetegerezeewo tokozesa speed. Mary Flavia Namulindwa buli video bwedda zaakwata okuva ku rally ey'e Kasanda eno obwedda ateekako ebigambo ebiraga nti anoonya kalulu era nga ebwedda alaga nti ye ku rally eno yazze ku representing abantu b'e Gomba. Anawe yawandikidde n'agamba thanks Mitiyana
Gomba East well represented. In fact, Mary Flavia Namulindwa ye muntu eyaweereddwa omuzindaalo okubuuza ku bantu nga teyaweebwa kaadi ate nga tali kitundutundu kuba MP bali mu parliament wabula ku rally etabadde na Gomba rally eyabadde wali emitiyana soko olabe wano oba kemba nnyonnyola mukategedde bulungi Mary Flavia wakati ng'obwedde omuzindaalo baguwa ba MP nga baguwa n'abo abaweereddwa kaadi Mary Flavia Namulindwa naye baamuwadde omukisa okwogera wabula ajja kulaala eno nga kaadi zaagabwa dda nga ye tebaamuwa kaadi wabula baamuwadde omukisa okwogera era bw'ayogera agamba nti nva Gomba agamba nti nva Gomba abantu mu audience abamu ne bagamba kuwe kaadi yo Bobi Wine mukadde ke kamwalina obubaka bwe yayogedde nga ayogera ku bantu abalya ssente y'ekibi n'okubeera nti balina engeri kati Mary Flavia kye yakoze ka video Bobi Wine bwe yabadde ayogera ku bantu abo abalya ssente y'ekibi n'abeekulubeesa ku gavumenti eno ng'ate balaga opposition Mary Flavia ka video kano yakakutte n'akateekayo n'awandikako message yabadde egamba bweti clear message from my president Gomba East for Namulindwa wuliriza topapa todduka yagambye nti buno obubaka bulikiriyo okuva ewa presidenti wange Gomba East ya Namulindwa era no video Namulindwa bwagiteekayo atandika otteekayo obuyimba obwebaza Mukama olw'ekkula lye yamutuusizzaako waguma bakuteere n'ebisigadde. Let us first watch this video from Bobi Wine in regards to kuwuliriza nga bw'okwata ku ssente z'omusolo omukono si gwokka gwe gusigalayo wabula nga n'ensinga gyenyikayo ensi eyo kati eri mu first world comparing ogigerageranya n'Abungereza ogigerageranya n'Amerika oli ayinza okugamba nti eyo w'Abazungu naye njagala obbabulira emyaka 3 gyokka egiyise waliwo ensi bagiyita Burkina Faso waliwo omukulembeze bamuyita Ibrahim Traore yajja nga yagala nsi ye yajja kubanga emyaka gye giri myaka gy'abannansi abo yajja kubanga amanye ennaku eri mu nsi eyo naye okusingira ddala Ibrahim Traore yajja mu nsi eyo ng'amanyi obugagga ensi eyo bweyina ng'amanyi nti ensi eyo yandibadde ngaga singa tenyagululwa zi France singa tenyagululwa abakulembeze ba colonial puppets ba dictators naye nga babeera supported ne gana mawanga g'Abazungu bo tebafaayo Abazungu nga bwe baakolanga edda nga bajja wano mu Africa ne bafunayo omuntu omu oba wa kitiibwa oba mukulembeze wa ddiini oba mukulembeze wa nnono ne bagamba gwe katukuwe kino ogenda kweyagala ogenda gejja ekisakiro genda gejja olubuto tugenda ku abakazi bangi ne banyagulula ensi bwe tutyo bwe twalwa mu bufuzi obw'amatwale bweto Burkina Faso bwe yali ne Burkina Faso yafunayo omusajja oyo olunaku lwa leero enguudo ezisinga mu Burkina Faso nkole mu myaka 3 so ndi wano bategeeza bannange nti betwogera tetuloota bulosi betwogera tetwewunaganya byewunaganya betwogera bisoboka betwogera bigenda kubeerawo wano wetuli kimanyi tituli mbugagga nammwe mukimanyi timuli mbugagga naye babakkakkanya ne babafuula baavu ku ttaka ly'abajjajjammwe ettaka eggagga bangi kummwe mugobeddwa ku mataka gaabwe kimanyi bulungi nnyo nti kumpi awo emmayiro 12 ez'ettaka abantu baagobwa ku ttaka lyabwe ebiseera ebisinga batera kwekweka mu bayindi oba mu bagwira naye oluvannyuma lwa byonna omubbi w'ettaka yennyini alabika. It was definitely a speech from His Excellency Bobi Wine in regards to people
that eat the taxpayers money. Kati obubaka obwo Bobi Wine ng'asooka abo abeekulu beesa ne balya ensimbi y'omuwi w'omusolo. Flavia ateekayo ka vidiyo ako n'agattako obugambo bwe wabula n'atulaga mbu agomba East for Flavia for Namulindwa. Kati ulabayo kano akalala. Raala eno Flavia Namulindwa y'omu ku bantu abakkiriziddwa obeera ku kituuti kino. Weetegereze ekituuti kino ekya Rwale bateekako abakulembeze b'omu kitundu amo Bobi Wine mwabazze ne bateekako abakulembeze bonna abakyali mu parliament ne bateekako n'abo be baawa kaadi oba munfuna. Wabula mu video Flavia Namulindwa y'omu ku bali ku kituuti kino ekya Rwale ya NUP. Ekirala Flavia obwedda yeekulubeesa era ng'alina ba honorable members abalonde n'abaweereddwa kaadi nga bw'olaba bwe bazina bwe bacyancanca badigida ne sekudigida. Wabula nga te Flavia teyaweebwa ki kaadi. Are we together? Oba ekifaananyi mukifuna oba mbasiigire kya bbulu na bbulaaka. Kati Flavia obwedde essanyu lyaliko nga lireetera okusikiriza abamweto. Kino kifaananyi kikadde temukitwalira ku mboozi gyeni mu bbawa. Flavia Namulindwa obwedde essanyu lyaliko nga lisika abantu abamwetoolodde okumwegattako ne bacacyanca naye. Let us watch this. Definitely, I really don't know how you want me to explain to you. Simanyi ngeri gy'oyagala nkunnyonnyole. Amatu bagateeka mu ppamba nkukunkumula okutu. Kale, so ebigenda mu maaso lwe luvuvuumo olumaamidde Kampala okuva olunaku olw'eggulo nti Mary Flavia Namulindwa yandibanga yaweereddwa kaadi ey'ekibiina ki NUP era nti Mary Flavia Namulindwa okumuwa kaadi y'ekibiina ki NUP mbu Honorable Saazi Godfrey kaadi babadde baagimuwa naye agavaayo galaga nti kaadi yandibanga baagimumaamuddeko ne bamugamba nti Saazi nedda Saazi kaadi giteekaawo ku mmeeza otambule ogende kaadi tubadde twagikuwa naye Saazi kaadi giwe Namulindwa in fact Saazi tojja kwasa Namulindwa kaadi Saazi leeta kaadi ogiteeke ku mmeeza tugiwe Namulindwa. She looks smart, atambula avimba, atambula alaga enkyukakyuka, leka kaadi tugiwe Namulindwa. Saazi ta kaadi Saazi tebamuteeseza kaadi mwe. Ensonga za Honorable Saazi okubeera nti akyayogerwako bino nabiri zikyali zambu olw'ensonga ye Honorable Saazi musajja wa Katonda ayogerebwako byonna ebimwogerebwako tanna breaking a silence. Oyo yabadde omubaka oba goyinza okuyita incumbent owa Gomba East era yabadde mu parliament. Wabula njagala okutegeeza nti ebigambo bino bitandise okutambula biti awo nno yalina ow'ekitiibwa Mpuuga gye buvuddeko eri emabega. Bitandise okutambula ku mukulu ono nga ne mu 2023 awo waliwo ebigambo bye baali batandise okutambuza ku mukulu y'omu ono nga byekuusa ku gavumenti n'ebiringa ebyo. Kati nga YouTube channel yagaliwo
obutaagala kubawa mawulire gatatuukanye na mutindo era agatagattidwamu nga manyuvu matuufu, tugenze ku mukutu gwa National Unity Platform tulabe ng'erangirira okujja kaadi ku SARS egikwase Flavia Namulindwa. National Unity Platform yakoze gwa kusirika. NUP official page yaabwe basirise, tebagamba mbu oba Flavia jju oba SARS jju, basirise wejje, tebalina kye baayogedde. Tubagamye NUP mutubuulye baganye. Kati wogenda ku mukutu gwa mukulembeze w'ekibiina, that is none other than His Excellency Bobi Wine, munange tukebedde ku peegi ne tugifuula bwetuti ne twetakula ku peegi y'omukulu. Omukulu talina walangirira Flavia Namulindwa, naye ng'ate Flavia bamuwa omuzindaalo ku Raale. His Excellency Bobi Wine tannalangirira. Kati kiri erigo gamba nti Flavia bamuwadde kaadi oba tebamukoze eki, naye nga ffe ng'abaagaliwo ogwaffe tugukoze eki. Honey bites banono batunda byakulya, bagamba nti omwana adda ku ssomero balina package ye, balina daddies donuts, balina mawogola, yogera ku binyeebwa, balina bu cupcakes obuwooma okuzaama ku 0709787508. In fact bw'oba oyagala okulya ka pizza enamba ogikoonako ne bakolera delivery. Mukadde ke kamu njagala okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG, bano basiizi ba langi. Alson Painters UG bagamba nti omaliriza okuzimba ekizimbe kyo kituuse ku ssaawa ey'okubeera nti kisiigibwa langi. Lwaki mukwano gwange tobeesiga ku nsonga z'okuba nti bakusiigira ekizimbe kyo langi, ojja kuvaawo ng'osiimye ng'okkiriza, at the same time akabeeyi nga keeko kennyini. Bakubira ku 0705 193636. Kati omukutu guno bw'obanga obadde togulabanga baguyita agaliwo YouTube channel. Kati omukutu guno ky'olina okukola kyakugusubscribingako. Kati bw'osubscribinga ogenda kufunanga emboozi ennyuvu ezitayongeddwamu kyaffe, wabula nga tukuwa bintu nga bwe biri. Agaliwo ye YouTube channel. Aba Siddi omusunsuzi ye gayiga owulira atudde emabega w'omuzindaalo. Kati lwaki to likinga video eno, at the same time subscribinga ku mukutu, sharingira banno balabe story. Thank you.